N'ekirala sisese ku lwa musajja kuba mwe muyinza olowooza nti ngenda kwetta lwa musajja nesse ku lwa bulumi bwe mpiseemu. Mpise mu bulumi bungi ngumiikiriza ebintu bingi nze mpise bannange nina obulumi. Kitalo nnyo in advance. Omukyalo oyo bamuyita mukyala Muyanja gamanya gakozesa ku TikTok. Wetwogera asazeewo kubanga yetta olw'omusajja eyabbibwa eyali Metron yabanga best man ekikale eyamwerekerako ku mukolo gwe Mawuuna. Omwami agambibwa okuba embu yaziizi era nga ono bana babiri abadde abaagala. Wabula mukyala Muyanja yakoze vidiyo eyo oluvannyuma lw'obulumi obw'enjawulo agenze akola videos ez'enjawulo. Wabula account essaawa teri, wabula tubadde tujja tuzirabako ezimu nga tulowooza oba ali mu content fe abamu. Wabula bintu biri serious olw'ensonga obulamu bwe akkiriza. Abuve wagamba nti eyali nfanfeewe yamubbira omusajja okukogatta okumukyaya famire ye. Nina obulumi bannange, bulijjo nsirikira obulumi. Kyemmanyi bulijjo mubiraba byonna. Nze nina obulumi sesse ku lwa musajja naye mpulira ndi depressed. Nze seebaka, mmaze ebbanga nga seebaka. Nkoze vidiyo eno nzize nga nkinyuzibwa ebbanga nga nsirika. Naye nnemereddwa. Kanve mbulamu bw'ensi eno mbaleke beeyagale. Omuwala ntutteko buli kimu ekyange, amaze okunswaza buli wamu, wabula kannette nveewo basigaze omusaayi gwange kagusigale ku ngalo zaabwe. Bonze no sabo gigoberere mulimu ekyokuyiga. Omukyalo naakola atya? Ekibuzo kyange nga ebintu biri serious nnyo n'ensonga omuntu agambye mu video gy'akoze amaze okunywa akatwa. Nsabuliremu eddoboozi ly'ono agambibwa yabba wa munne eyali nfanfe w'oli ayagala okwetta. Ulirizamu katini. Tebaleko nnyabo. Kale nnyabo njogerako ne mukyala binene. The name is weird, Auntie Bushira. Nange tulabye video mukazi ng'agamba iye yakatwa. Ina ebigambo bitono. Ate era nsobola ovaamu ebigambo ebingi. Mpulira. Ffenna abantu tusobola okwogera naye abantu tusalawo okukola ki? Kusirika okusemanyi bagamba asirise teyejjusa. Nze bankuliyetingira page tobayise fake account. Nagira babayiza we baginsharingira naye neesooka ngamba kansooka embiwa obudde. Buli muntu ayogedde kyayagala. Nayagaddeko no people no replyinga. Nga batadde mu family yange I decided to keep quiet. Okitegeera? Era sigwasoso kunkwena bankubidde yogerako n'omuwala. Omuwala oyo nali njogeddeko baakaze ndowooza mwaka gumwe mabegera yayagalako okwetta. Waliwo ka video ke bansindikiddeko postinze nga muto mwogera ku WhatsApp. Musimu yange ezo message nkadde siza leero. Okitegeera? Ate nga sigwe gusoso guno guyinza okuba nga gwakuno oba gwakusatu. Ng'ayagala okwetta. Kati ne luli bagamba nze nali mutta nawe ne wali nze nali mutta. Okitegeera siri musiru ntegeera. Okitegeera? Buli omu anvumye kyayagala, buli omu ayogedde kyakola ki? Kyayewulira kyayagala. Sirina kye ngenda kiriyalinga amazima gange ng'alina nze sirina message sirina musimu yange. Nakati kuba hati zino video ffe zitukubye wala ntugaba bannaye newankubadde ki? Olaba kwinima. Ensi eno nnene. Nnyo naye ate era emanyi okufunda. Naye ensi efunda. Ensi nnene. Naye ensi ekola ki? Emanyi okufunda mu katikitiki. Buli muntu waddembe okwogera kyakola ki? Kyawulira kyayagala. Oba oli anampita ki? Oba yagenda kumpita mutemu? Oba oli ampita ki? It is okay. Wabula olunaku olunakeera ku makya buli omu n'amanya amazima nti Namirembe talina kye yali akoze. Oba Bushira talina kye yali akoze. Buli omu ajja kwetika omusaalaba gwe. Kituufu. Buli omu waddembe okwogera kyakola ki? Kyawulira kyayagala. Nze sirina muntu gwe nali nkoze kibi. Sina muntu gwe nali njagaliza kibi. Buli muntu ayogera kyayogera amazima gye gatandikira agakola ki? Agamanyi. Era buli omu akimanyi. Era ntaddeyo video nga baŋŋamba yogera naye. Okitegeera? Nandibanga dola ndi mubi kale sijayo bagona gange. Ndi mubi. Okitegeera? Naye nze mu kusirika kwange siri musiru. So okitegeera se gwe gusoose okunjogerera kugula mu banjogerera yogerera. Mu bufunze omukyalo oyo tomuyinaako buzibu era kyonna ekimutuukako si buvunaanyizibwabo. Simuyinaako yadde obuzibu n'obwa. Okitegeera? Simuvumangako. Okitegeera? Simuwalanangako. N'omwana we yalwala sikini ng'evunze nze namujjanjaba omwana we. Mu ddwaliro namukwata ne mutwala mu ddwaliro nze kennyini. Owulira?
Neddagala eryajjanja omwana w'esikini n'ebifaananyi mbirina. Kitange ye yalifumba nali kimabusoga. Kati omuntu yandyagadde okubuuza lwaki ebintu biri bityo, lwaki embeera eri bwetyo, lwaki olaba kuinima okitegeera buli muntu ayogere kyayagala naye buli muntu olunaku lugendako era ku makya amazima gaveeyo ng'amazima gavudde buli omu ajja kuntunula mu maaso andabe bw'ati tubule okwetondera kigamba it is okay okitegeera naye tokaaba kubanga kati essaawa zino nze kyenyinza okugamba musooke mumunoonyeeko mumugamba okwetta si kyekisi nyamba ono atugambye nti agenda kwetuganywa akatwa musooke mumunoonyeeko buli muntu ayogere kyayagala sooka oleke ffe aboogezi musooke munoonya oli olaba omuntu ogera ku makya noyogera ku muntu ekigambo nga tokimanyi si bwe kiri buli muntu ajja kusasulira ekigambo kye sirina kyengera kwedifendingako yadde eki n'ekimu okitegeera kuba sirina kwe nali nkoze kintu yadde n'ekikya buli muntu ayogere kyayagala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 7 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akala amatendo kano lumu kagenda kutukubya pressure fenna tugwe wali munnange tubadde tuli awo tukyali mu lusirika tukyajaganya omwana waffe awoteza yafunye munnange endorsement okuva mu Jessa nga lwaki omukyala atavaayo takola video nga atugamba gwanga mujje kufaate kiki nze ngenda kwetta nga tumubuuza mukyala munnaffe wettira ki oze bannange era nze obufumbo oze nina ebinaku yange era nze nina ebizibu bingi nina stress in this stress nsazeewo nette nejje mulamu bw'ensi eno akatwa mmaze okukanywa mwana gwe nga tupakuka nga abaana batandika okugamba oyo Bushira yamuviiriddeko okufa Bushira ningamba wayikanonye Bushira naye bwe nnoonyeza Bushira yaŋŋambye nti oyo omukazi ayina mujjawo omulala mbu ye si ye mujjawo oyo omukazi mbu oyo omukazi ayina mujjawo omulala munnange ng'ampakuka ng'aŋŋamba kanonye ku ssimu y'omuntu agenda okufa nga ngikubako nga tebagikwata obuddamu kubako nga bagimugjeeko nga mbabuuza banaye kati ye omuntu amaze okufa mutulagirira olumbe we luli ne baŋŋaba tannaba kufa simu tugimugjeeko n'akawunti tugijjeeyo kunzeho mbadde mmanyi nti amaze okufa olumbe mutubuulire gye luli nga kyenyinza obbagamba ebyokuseka agabize wali atannaba kufumbira omukwano lindako kubanga ekiri mu bufumbo kitokotaanika afadde ate nabakufumbirwa lindako ndowooza mulaba abaliyo basiiba balaama ngenda kwetta batabani bafalaawo yekikyo naye nga ye Bushira agamba oyo mukazi tamuyinaako buzibu nze waŋŋambye video mugende mugirabe